Abawozi b'omusolo mu kitongole ki Uganda Revenue Authority nga bayambibwako poliisi ssaako ab'amagye bakedde kusalako maduuka mu kikuubo nga bakozesa siiru zaabwe ssaako ebipapula ebiraga nti amaduuka gaggaddwa olw'okulemererwa okusasula omusolo baggadde agawerako. Abasuubuzi obwedda basooka kubaleka ne bayingiza ebintu byabwe byonna munda ng'amaduuka gaabwe tegannaggalwa. Kampuni ez'obwannannyini okuli eya Civicon Contractors ng'eneezimba ssaako ey'empuliziganya eya Ketu Telecom nazo tezirutonze. Ebikwekweto tugaddewo ekitongole eky'empuliziganya eky'amasimu kimanyiddwa nga Ketu Telecom nga kibanjibwa omusolo oguwera miliyoni 9.5 nga omusolo gwe bajja ku bakozi baabwe naye ne batagutuusa mu Uganda Revenue Authority n'omusolo omulala ogumanyirwa nga local excise duty. Okusinziira kwakulira ebyokubanja mu URS Stanley Kabyemera, omusolo ogubanjibwa amaduuka guli eyo mu buwumbi. Basuubuzi n'amaduuka ne business zino entonotono ze tubanja income tax mwalimu omusolo oguwerera ddala ogusukka mu biliyoni 2 ogwe tukyabanja. Ono ategeezezza ng'abasuubuzi bwe baalabulwa mu kusooka era ng'abamu beesuulirayo gwa naggamba. Wawa assessment ne tubajjukiza ne tubawandiikira nga tubajjukiza ne batajja kusasula omusolo gwe tuyita ogwa income tax. Okusinziira ku Kabyemera, ebintu bya kampuni ezimu byakutundibwa singa banalemererwa okusasula omusolo ogubabanjibwa. Ebbanga nga twogera n'abakulu ab'ekitongole ekyo kya Ketu Telecom ne tubakkiriza n'okusasula empolampola ne batuwa ne cheeki ezo bwe twazitwala mu banka nezitasasulwa kubanga twasanga ku akawunti nga tekuli ssente. Waliwo n'ebintu byabwe ebitonotono bye tujja kugenda mu maaso nga tukwata bwe tunaaba tetukanyiza mu nteeseganya zino z'okusasula gw'omusolo tubadde tusuubira obbitunda okulaba nti tufuna ogwo omusolo ogubanjibwa. Waliwo ababadde baggaddwa kyokka oluvannyuma lw'okudduka ne basasula era ne bakkirizibwa okuddamu okukola. Abasuubuzi bakukkulumidde ekitongole QRA okubabinikira omusolo wakati mu byenfuna ebikalubye. N'ova ku mitwalo 3 n'otusaba mu kitundu ezo ssente tuzijjawa. Mwagala tudduka mu ggwanga kiki? Kyava mulabanga n'ebikolobero byeyongedde mu ggwanga okunyigiriza kususse. So yesterday but one twalabye abasajja ba license era nabo nga bayiseemu. Kati ate leero tulaba ba URA. Kitegeera. So omusolo ogutunyiga because as we think emali eno ng'eveeri ejja already eri taxed. Ate wentukano era nefuna omuntu gwenjigulako era non-taxinga. So kati Museveni oba abakola double taxation kyesitategeera. Okusinziira ku URA, ebikwekweto bino byakugendera ddala mu maaso nga n'abaneetantala okumenya siiru eziteereddwa ku njigi zaabwe balabuddwa. Gerard Luyima, NTV, Akawungeezi.